kubikonde mwenna abasula mu ghetto mbetaaga kubanga na information jenjagala bawa then tuyoka tugende maso ngabuli josagala Barry Sorenso ngatubide ndabutono njala soka kubaza bakomere mwe nabakola video ku TikTok ku Facebook ku Instagram aba discussing politics ku X wako Twitter namwe mwali nyuma yali dala temujjango okwo manyi nti bisomoza bingi nemba n'okubebaza nti mukola videos zino on daily basis aba commenting aba sharing aba bali nyuma bali dala alright aho mbaliriza njala bawa akalowoozo mbawe n'ekigula lwigi then tusibula video akalowoozo kalero kano njala kagende eri mwenna ba comrade abakolera ku social media nga strong mu gitambulira ku social media akalowoozo njala kabawereza buli omu kasale mukana akalowoozo kaweereze buli comrade yenna nga struggle gikolera ku social media either wengo oli waka mu Uganda oba ng'oli mu diaspora kana akalowoozo kagenda eri gye muli mwenna olwaleero era akalowoozo ka leero ngenda kubategeeza njamu tekajja basanyusa amu kajja basanyusa nenga njagala mukategeere nga kavudde mutima gwange eri ba comrade baffe mwenna katambula bakate kagamba olugero kava mu lugero lugamba nti eyewa ez'omumbago bazikuba eyewa ez'omumbago bazikuba yo tugenda okujja akalowoozo kalero kagenda eri ba comrade mwenna ekisokera njagala buli munda Uganda yenna nadali mu struggle ngokola videos obo commenting obo sharing omanye osooka esome ekigambo kye bayita struggle kiki sooka osome ekigambo kye bayita struggle kiki ogatteko ekigambo revolution kiki obigatta ofune answer bono omala okufuna answer ojja kumanya owawo oyimiridde watuufu era njala kutegeeza tewali muntu ayina buyinza oba awoninga struggle gye tulimu oba enkyukakyuka yawo nga teri agi owuninga enkyukakyuka ekwata kuli muna Uganda yenna awulira nga anyigirizibwa mu mbeera oba mbeera emu oba endala nga gavumenti efutubadde mu Uganda emunyigiriza oyo yenna nyini struggle kufa aboogezi abakomentinga abashiyalinga tewali owuninga mutwe gwa munne buli muntu akozesa omutwe gwe nkiddamu kufa bakomentinga aboogera teri muntu ayina buyinza ku mutwe gwa munne buli muntu ayina omutwe gugwe byayogera bibye ku lw'eggwanga lye data amwegulira we ku ssente ze ne byakola bibye ng'abijja mu mutwe gwe n'obulumi bwawulira ku mutwe gwe nkiddamu teri comrade yenna owuninga mutwe gwa munne ne right ku munne buli munnayuganda ali mu struggle ku lulwe ng'omuntu tulina omuntu atukulembera y'omu kubanga naye alina okulumwa ng'okwaffe ye mukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga lwaki tuli ku social media kuno twogera olw'okuba nti ffenna tulina obuli mu kyenkanyi byenjogera mbivunanyizibwako ng'omuntu buli muntu ajja mu struggle muno okukola kyakoze ku social media ayina obuvunanyizibwa ku bigambo byayogera ayina obuvunanyizibwa ku mutwe gwe yensonga lwaki nti buli omu ayogera information ye ne byayogera bibye tetulinaawo collective center egaba information gye tubuuza ku social media buli muntu aleetanga labye so tebayo muntu yenna nti owuninga struggle owuninga omutwe gw'omuntu era ayina obuyinza okubuuza omuntu lwaki akoze kino lwaki akikoze kiri no that is wrong ekyo kikyamu buli muntu ayina right mu struggle eno yensonga lwaki nti buli omu ajja okwogera bigambo bye akozesa data we simu yiye n'omutwe gugwe teri muntu owuninga mutwe gwa muntu era teriyo omuntu owuninga kutegeera kwa muntu buli muntu ajja ku social media ng'alumirirwa eggwanga lye so tuwe bannaffe bitiibwa bwe mubanga mwagala obbawo bitiibwa muwe bannammwe bitiibwa era mukomye omuze ogw'okukwata mu video z'abannammwe ze babakoze kubanga buli muntu agenda okukola video ng'amanye ensonga lwaki agikoze gwe ng'oli inspector ajja ne gwe inspectinga aba comrade eyo nsobi kuba gwani ako inspectinga tewali ako inspectinga so you don't have a right to inspect each and every person who is in this struggle because nobody owns the struggle buli muntu akozesa mutwe gwe ssente ze n'obulumi bw'alina okujja mu struggle tulekeraawo okugamba nti struggle yange teri nnyini struggle buli muntu ajja mu struggle aba ayagalidde era bagiviiriddemu asobola ogivira munaga ati nze nkobe wano
kubanga nga bwe twatandika si bwe tugenda okutuuka eri abajja okukongokako eri abajja okutuuka eri abajja okusirika eri abajja okulebaagala naye buli muntu aba avuddeko aba alina ensonga lwaki avuddeko era tumuwe ekitiibwa as long as takulosinze line kudda kulumba struggle oba kulumba president waffe that is it ebisigadde tubirekenge twerekereze ebintu kubanga tutuuse ku ssere ligamba nti kati tulina ba inspectors we don't have inspectors on social media kubanga tewali gwe tuwandiika wano era tewali asasula musaala omuntu gota owningako right to deserving amubuuza question kubanga akozesa mutwe gwe yensobola kino ku kibe kya national platform oba ekya people power tewaliwo olumu yaba inspectors aba inspecting ati gundi okoze kino kubanga buli muntu ayogera ebigo bino abyogera ku lwengo omuntu Fetutuba dictator nti buli muntu genda kugamba nti kola kino ku mpaka no buli muntu akola okusinzira ku kyayagala tulekeraawo okwefuula nti fetuli ba inspectors no that is wrong era tukikomye buli muntu tumebeke exercising rights ziza ino kozesa unless ngasaze layini nalomba president oba nalomba struggle ekitali ekyo ebintu ebimu tusooke tubyesonyiwe tuwa abantu liberty bakole balina okwagala betuba twagala kukyusa gavumenti nga betuli begikyusa twagala nfuga ya mateeka buli muntu ayina etteeka buli muntu ayina eddembe okukola kyayagala oli waga nti nze nvuddemu yes well and good ng'avaamu ng'agenda tomuwerekereza bigambo unless ng'abuuse layini bwe batabuuse layini tukomye akamanyiro oba akajjanja akasumagiza eryalira period kekabadde akalowoozo kaalero tugenze ku kigula luki mbalamusizaako mwena bannayuganda buli mujo osinzira okuwuliriza akatambe kano okwetola ensi yonna essaawa ziri 2:11 ekigulalo kino njala kigende eri mwenna abazadde abakyala n'abaami buli omu gyali enswa bwekyusa amaaso nga n'envubo okyusa bwe ngenda okujja ekigulalo gikyaleero era nkugatteko n'olugero lugamba nti konoweeka wate tokalinda kusaaba ttaka konoweeka tokalinda kusaaba ttaka nakyo nalwo ndoogeddeko mu kigulalo gikyaleero kansoke mbazeeko kemabega abafuzi b'amatwale bajja mu Uganda basanga bajjajjaffe basajja bakozi balimi baweesi balunzi era nga bakolanga emirimu egy'enjawulo egy'omutwe n'egy'emikono bo ne baleeta okusoma okwaliwo naye era mu kusoma okwo kubaleeta baleetawo enkola ey'amasomero agasomesa abaana ebintu by'omutwe oba ze tuyita technical oba vocational schools nga bongereza ku system ey'okusoma kuno okuwanvuibwa okutuuka okufuna digiri abazadde bannange ne bannayuganda mwenna ensobo ekyusa amaaso wattu nga naawe envuba okyusa okusoma mu Uganda kati kufuuse kyeyonoonero tekukyalina makulu okusinzira ku bibali bigenda mu maaso nti abantu bangi basomye balina empapula nti balina wakukola kyekibagaana okukola kubanga tebabasomesa kutandikawo mirimu wabula basomesa kunoonya bunoonya mirimu ekintu ekikyamu gwe ne bw'onoosoma diguli ezisukka mu 2 naye nga toyina bumanyirivu mu kintu ekimu ky'osobola kukola ng'omuntu wattu oba okootakoota mu galumondera osomera bwereere abazadde njala bategeeza mu nsi muno ffenna tetufaanana ntegeera n'enkwata y'ebintu mu masomero gye tusomera eriyo abaana nga bo obwongo babukwata mangu eriyo abakwata empola ate eriyo abo abatakwatirako ddala naye nga bonna abaana bano bonna balina ekintu kyekimu ekibagatta nti bo batadde wantu okugenda okukola ekintu eky'omutwe wattu ate basobole kikwasaganya omulundi gumu ku sipiidi y'emu kubanga babakola ekintu kiri practical kati omuzadde ngenda kuwagambwa saagala naawe ogwo mu katego ak'okuba nti osomesezza abaana balina digiri empitirivu nnyo naye nga ne bw'omugamba kola ekikwaso tasobola kukikola ne bw'omugamba nti kola akabiri tasobola kukakola ne bw'omugamba munnange kwata bulooka ezo bbiri ozigatte ng'otaddeko bbiri gy'omusanyu tasobola kukikola ne bw'omugamba nti akwata enkumbi eyo osimbe kasooli ne balina fuuti ze balina okusimbiramu kasooli naye tasobola kukikola eyo eba nsobi njala tukyuseemuko katono kyekirwa okusookera ddala njala kuwa ekyokulabirako abazungu bano betulowooza nti bategeera tebategeera nnyo okusukka ffe tulubalowooza nti bategeera nnyo batusinga ekintu kimu abazungu bamejalinga oba baspecializinga
majoring and specialization enjawulo zero etya nti omuzungu ono atunulira nnyo omwana we mu ntandikwa ng'omwana ono yenyigira nnyo mu bintu by'okugattagatta waya omuzadde ono atwala obuvunaanyizibwa okumanya omwana lwaki alina okwagala okugattagatta waya wamanyira nti omwana ayinza okuba mulumakanika olw'amasannyalaze n'amusindika ku ssomero omusomesa n'agenda okula duringira nkitime opumomo gye babasindika okukola ebintu by'emikono gye bazanyiramu eyo era agenda okulanga omusomesa alaba ekintu kyekimu omusomesa yawandikira omuzadde n'amugamba nti omanyi maama gundi nti omwana wo nalabika alina nnyo obwagazi mu kugattagatta waya omwana ono yandibanga yenyumiriza nnyo balina ekitundu ky'okuwalinga amasannyalaze omwana batandika omuteeka mu kintu ky'okugattagatta obuwaya n'okukakanikakanika ekiva mu muva abasajja abawalinzi b'amasannyalaze omwana wabali mu luntu lw'okuzimba okubajja okuyimba okuzanya katembo okolaki emirimu gino abaana badiscoveringa ng'obudde bukyali naye nsibawo n'omutwe gwange abazadde ndowooza ebitundu 90 ku buli 100 mu Uganda tetusobola kuditekitinga oba kumanya buvunaanyizibwa na buyinza ki n'amaanyi ki na busobozi ki abaana ffe balina ku myaka emito wabula tokera ku makya bawa miwogo misooli bowa pocket money genda ku ssomero bo basome busome mowa n'atuuka ku university nga talina kyasobola kukola bayo nga diguli agirina ekizibu kiri kitya ekizibu kiri wano omwana yenna nga specializinze mu kintu oba nga ageze mu vocational training school omwana na specializinga mu kintu ky'amanyi era bw'amala okimanya ebiseera ebisinga batagenda kukozesebwa aba agenda kwekozesa aba yeetaagayo akasente katono nnyo nga starting capital oba entandikwa okutandika okwekozesa kubanga aba alina ekintu ky'alinamu obuvunaanyizibwa kaabe nga abadde kalaso mu kibiina kabenga amagezi badina ga munguba omwana bw'asoma ekintu ky'omukono abeera wa mugaso nnyo okusinga omuntu alina diguli kubanga wa diguli emirimu agenda kunoonya minoonye bagenda musaba experience nga ne yasoma practically tabimanyi tabikolangako naye ng'oli yagenda mu vocational training school oba yagenda kusoma catering oba yagenda kusoma kubajja oba yagenda kusoma kutunga oba yagenda kusoma kufumba mmere oba byonna nakuzimba nakola byonna oyo omwana aba asobola okwekolera asobola ate n'okusomesa abantu banne oba bato banne okuyiga ekintu kyekimu ngenda bagamba n'education system ya Uganda mu Uganda erina okukyusibwa kubanga nfu amasomero agasinga mu bazungu omwaka balina ttaamu wazindaba 2 ebbanga erisigaddewo eriryenjawulo eribanga holidays abaana bano bagenda mu vocational schools oba training oba mu factory ne batandika okukola practicals nga bazikola kubanga balina okwebeeza n'okufuna obusente obubabeezaawo yensonga lwaki osanga mu America ti McDonald's abaana basinga bonna baana ba student bw'ogenda mu KFC abaana basinga okukola bonna ba holiday makers bonna ba student naye ffe mu Uganda tulina ekizibu kimu nti abaana tugaana obayigiriza emirimu ne tubateeka nti genda osome naye ng'omutaddemu bwongo nti alina kusoma afuna omulimu nedda muyigirize abaana emirimu gye mukola muyigirize abaana emirimu gy'omukono ne bwaba musiro nga tatola mu kibiina abeerako ekintu ky'asobola okukola eky'omukono oba eky'omutwe ng'asobola okukyeyigiriza kyekibadde ekigulalo gikyaliro vidiyo mu butongole ketandike. Alright. Nakuzo mwezi ziri 4 ezakooka ku mwezi ogw'ekumi omwaka 2024 mbutongole akatambi katandise. Wiki mtubadde tuguluba n'abantu bangi nnyo abadde bazze ku mitimbagano nga bajolonga n'okuvuma Abaganda n'amannya gaabwe nga bambasumba wattu n'abalala babasheke. Twabayamu obudde okujjako njagadde okusooka obbajjukiza nti nga bamala okwogera ku kintu ate nfuna ebiddibwamu bingi ku bantu bano. Omukulu gwe nazanya ku lunaku olwokusatu gwe bayita Pastor Grace Lubega wattu nakoze kye bayita okunoonyereza ngoze ak'ennyuma nakizudde nti ze zimu ku nkwezenge ez'abaana Abanyarwanda abaleetebwa era ne bayita mu mikono gya Kayanja okuba nti batuuka we bali. So omwami ono si musajja Muganda, musajja Munyarwanda okusinzira kuba obibe ne ba ogizibe abantu ukirire bangamba totegana oyo musajja Munyarwanda bakuba nti ambanya yeyita ga Lubega Grace musajja Munyarwanda era yoyo. Kayanja receiving abantu bangi nnyo ku lwa Janet Kaguta Museveni Abanyarwanda ne Museveni yoyo mwami yoyo. In Uganda we have names like Ndaula, Nandaula. Those are names of spirits of sudden disease and death.
That's what it means. Sudden disease and death. People with those names, they fall sick for 2, 3, 4 days and they die. That's why there are very few of them with such names that live long. It's hard to find a 90-year-old Ndaula. Not impossible, but very hard. And all of them die sudden deaths. Sudden. Because every time they say Ndaula, something wakes up and says, I have a responsibility. Is he not rightly named? All right. Yoyo mukulu natukiridwa ba obibe ne ba ogibe nga zizimu kunkwezengeza kuziwa mu Buganda era neziwa manya maganda esawa zino gavola nti Ndaula manya ga mizimu oba manya machamu nnyo. All right. Kati njala soka kuzanya luli nakoma ku mukulu akulira crime intelligence omukulu Christopher Damulira nga yava mu office ne banne batambula buli ghetto mu Uganda yonna okugezaako okumalamu abavubuka amaanyi no bateekera project ez'ekifere mwe babbira sente kati bavudde ku mutendero ogwo batandise n'okuyingira mu bitongole byonna ebibadde mu ghetto. Omwami ero gwe mbagamba yono wano alright. Mwenna baghetto commanders ne baghetto youth across the country buno baka bwamwa baganda bange mwenna embera gye mulimu temwali jagadde gibeeramu wabula olw'embeera embi n'enfuga embi eya gavumenti ya Museveni eyawamba obuyinza y'ensonga lwaki muli mu mbeera eyo. Yayavuwaza bajjajjammwe n'ayavuwaza bakitammwe nammwe abaavuwazizza nga temulina musobola kukola kubanga amakampuni gonna ye kennyini ne banne baagatunda. Soka webuuze ku myaka 40 Museveni ajjawo obuyinza obutandika obbasindikira ate omusajja mbega omukulu alina ne safe house zitabaganda bamwe ajja aboogereze nti abakolera program n'obaterawo projects. Banoonya mumwe abategeera batandika obbeesibako n'okubajjawo mpola sekinnoomu. Njagala munjulire nti abaana bangi mu ghetto batandise okumiisinga naddala abaddemu nga bali solid batandise okumiisinga nga bano bakola due diligence okunoonya bagenda bapiikinga omwana omwomu abasigale bateeka mu project ez'ekisiro. Mwenna ba ghetto youths buli ghetto yonna eri mu Uganda naddala mu Buganda njagala mumpulirize. Babataddemu abantu abagenda obba sudia okubaleetera programs nga gyengenda okuzanya olwaliro naddala ba boxers. Mujjukire nti muganda ffe Mando amagye ga Museveni gennyini ge gaamutta bamwa mission y'okutta muganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mando y'omu ku baali bakwasaganya ebikonde ebitundu ennaku buli 10 mu ghetto baamutta. Essawa zino bakwasaganyizza ba ghetto commanders abali mu boxing batandika obba sudia nti mujje mukungane bagenda bawa ssente kikyamu. Njala kuzanya obubaka buno mbutegeere mwenna baganda bafe bali mu ghetto muwulire ensonga zino ng'obudde bukyali saagala muntu yenna kuwuddise kano katego bagenda batta wulira. Bannange bakooki mwenna abali mu Kampala nnyongera obbajjukiza nti kunkya ssaawa 7 bakooki ba boxing ne kickboxing bakooki ba makirabu aba boxing ne kickboxing abasangibwa mu division omusanvu ezikola Kampala mwetaagibwa ku ssaawa 7 zennyini mube nga mutuuse ku kitebe kya crime intelligence Kololo okusinkana General Damulira yakulira ye commandant wa counter terrorism. Kati counter terrorism yegwamu crime intelligence n'ebisigadde yetaaga obbasinkana ku mpango gw'okulabika nti balaba engeri y'okulakulanya bakooki n'okulabika nti baagala okutondawo saako bakooki mwe musobola okwekulakulanyiza n'okulabika nti babatuusewo omukulembeze w'eggwanga n'okwogera ebibakosa n'okuteekawo enkola ey'okulabika nti babamanya babempowering mufune amaanyi kuba kyemukola eky'okuyamba ku bavubuka kyamaanyi era kya muwendo. So n'alisabye ataregisteringanga yalibadde asobola okufuna akafaanani n'afuna photocopy ennanga muntu ye nazi photocopyinga ennanga muntu ye emabega ne maaso ku lupapula olwo lumu n'afuna ne omutwalo gumu n'ajja nabyo ku ssaawa 7 Kololo ku office za crime intelligence okusinkana General Damulira.
asobola okulabika nti averifyinga n'okwempoweringa saaka eno ey'okuyamba abakochi n'okwongera obbategeera gumukola gwa bbeeyi. Nsigadde nze Walugembe Latif, General Secretary w'akakiiko akadduganya omuzannyo guno ogw'ensambagere. Mbasabye mwenna mutwale ensonga eyo nga nkulu ku ssaawa 7 ffenna tubeereyo n'ebyetaagisa ebyo sobola okulabika nti naffe tutegeerwa oba tuyambibwa mu ngeri y'okulabika nti twekulaakulanya gavumenti otutegeera ku ttafali tutaddeyo mu kukwata abavubuka n'okubakulaakulanya. Ettafali bataddeyo mu kukwata abavubuka. Omukulu Walugembe Latif Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'abavubuka bakweba ensambagere nkulamusizza nnyo Kabulaza Constituent oli bulungi. Abo badde oyogedde ng'omuntu eyasomako era alimu akatoola naye njala kubuuza kickboxing oba boxing agwa mu kitongole kya Ministry of Internal Affairs oba agwa Ministry of Education and Sports? Era njala kubuuza kuva ddi nga crime intelligence etandika okuprofilinga abaana bonna mu division zettano za Kampala tebabatendeke baba profiling bagundi ate oli muganda bakozesa ate okutta baganda bano ba profiling mulisoma ddi n'okutegeera bageto used mwenna njala bategeeza emyaka 4 babaleka mu siraane nga basiranyiza bajjajjammwe ne bakitammwe namwe babasiranyiza ku myaka 4 abaagazaaki era sereza bagenda obbawa zigenda bayamba kyesaati kuba bajja kuwa mitwalo 10 tegina kigenda kuyamba okujogera giri ya mwaka kola n'okugikolamu ebire azisimpazi dali kubanga tezana gye zijja genda ekibinga kikyali mu Uganda ekya Museveni n'ababbi abali mu gavumenti ne banakuwa kadde ka ssente jjajja nkutegeeza tolina kyogenda kukola mu business mu ssente ezo bagenda kumaliriza bakutta akabaddiya nga bakusibidde bwereere kubanga buli kye mugenda okulya n'okunywa kirimu obutwa ono ddamulira Christopher musajja munyarwanda omutemu alina okubeera mu office ng'akola okunoonyereza ku bazzi b'emisango ate kati yapambanyira eby'emizannyo mu Uganda aba abayamba ki kanzire muwulire akatambe kano mujjukire ono omusajja y'omu Christopher be bayitama mukutta Mando Zebula Senyange ono omusajja be bayitama mukutta Mando Zebula Senyange n'abalaba boxa baze battibwa ono omwami kankabadde mukategeere. Ulida banange bakochi mwenna abali mu Kampala nyongero bajjukiza nti kwencha sawa 7 bakochi ba boxing ne kickboxing bakochi ba makirabu aba boxing ne kickboxing abasangibwa mu division omusambo ezikola Kampala mwetaagibwa ku sawa 7 zennyini mubenga mutuuse ku kitebe kya crime intelligence ekololo okusinkana General Damulira ya kulira ye commandant wa counter terrorism kati counter terrorism yegwamu crime intelligence n'ebisigadde yetaaga obbasinkana ku mpango gw'okulabika nti balaba engeri y'okulakulanya bakochi n'okulabika nti baagala okutondawo saako bakochi mwe musobola okwekulakulanyiza n'okulabika nti babatuusewo omukulembeze w'eggwanga n'okwogera ebibakosa n'okuteekawo enkola y'okulabika nti babamanya babempowering mufune amaanyi kuba kyemukola eky'okuyamba ku bavubuka kyamaanyi era kya muwendo so naalisabye ataregisteringanga yali badde asobola okufuna akafaanani n'afuna photocopy ennanga muntu ye nazi photocopyinga ennanga muntu ye emabega ne maaso ku lupapula olwo lumu n'afuna ne omutwalo gumu n'ajja nabyo ku ssaawa 7 ekkololo ku office za crime intelligence okusinkana Gerald Damulira asobola okulabika nti averifyinga n'okwempoweringa saaka eno ey'okuyamba abakochi n'okwongera obbategeera gumukola gwa bbeeyi. Nsigadde nze Walugembe Latif, General Secretary w'akakiiko akadduganya omuzannyo guno ogw'ensambagere. Mbasabye mwenna mutwale ensonga eyo nga nkulu ku ssaawa 7 ffenna tubeereyo n'ebyetaagisa ebyo sobola okulabika nti naffe tutegeerwa oba tuyambibwa mu ngeri y'okulabika nti twekulaakulanya gavumenti otutegeera ku ttafali tutaddeyo mu kukwata abavubuka okubakulaakulanya. Mu butongole akatambi katandise kigwalo ky'amawulire kiwedde tukatandika akatambi. Bakomredi mwenna abali mu ggwanga erya United Arab Emirates abali mbitundu mu bwakabaka obujjudde mu ggwanga eryo ngenda bategeeza mwegendereze nnyo emipiira egitegekebwa nga sijja abannamwe mumanyi mu ggwanga eryo. Ntegezeddwako nti abasajja ba ISO
n'aba ESO batandise okutegeka emipiira nga gino gimu abasirikale abavudde Kampala bakessi nga bazze okuberako mu ggwanga eryo erya Dubai oba UAE. So mwegendereza nnyo biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya United Arab Emirates, mwegendereza nnyo. Kati kansubire mukulu president atuuse tutandika akatambi butongole nga bakalina okubeera. Tekagenda kuba kangu mu sharing video. Ebbanga liziriwera nga mbategeeza nti abasajja abeeyita ab'enkyukakyuka bonna mu ggwanga bonna bamafia banoonya kyakulya era ndoza mugenda mu kiraba. Naye tetugenda kuleekana nabo. Mr. President woli wano olwaleero munnange nkubuulire. Kale kansooke naawe nkubuulire ebintu bino obitegere bulungi nnyo. Yenna anaawulira ebigambo bino ebikunyiiza munnange ogenda kutugubala nga anyigira mu nzikiza kubanga nze mulimu gwange mbanga okoze. Mr. President njala kutegeeza nti omusajja wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja n'akabinja ke akabasajja Banyarwanda beeyita bannankyukakyuka bafunvubidde okuba nti either bakusaanyaawo oba okujja mu byobufuzi nga bakozesa enkwe zonna ezeetaagisa okukozesebwa. Ku lunaku lwokusatu navaayo wano ne ŋŋamba nti wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga ng'ayita mu mikwesese gye yateekayo mu ggwanga erya Amerika, erya Bungereza, erya Canada mu Europe gy'agenda ng'awuza nti agenze kukola nkuŋŋaana za Buganda. What to see nkuŋŋaana za Buganda? Enkuŋŋaana ezo za byabufuzi era zikozesa bannabyabufuzi omukukuutira akadingidi kuli mutendera gonna oguli mu diaspora. Ku lwokusatu navaayo ne ŋŋamba nti ateekateeka okusindika abantu be okugenda mu ggwanga lya Amerika n'okuteekawo enjogeza wakati waabwe n'abebiina ebiri mu Amerika, Canada, Bungereza ne Europe okubanga batandika omukubira akadingidi era bwe nakyogeddeko information yamutuuseeko n'abuuza Lumbu yafunye atya amawulire agakwata ku nsonga nti ngenda kukozesa emikutu oba structures za Buganda okutandika okukola campaign nti nzija ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Yabadde mukayufu nnyo ng'omususa era n'anyiiga nnyo n'agamba nti alina enkweze ezimutambulirako. Ebigambo bino era n'olukuŋŋaana lwali lunalina okusooka okutula lwalina kutuula mu kibuga ate n'okusooka kutula mu ssaza lya Boston naye agamba endoza Boston bayina olugambo lungi nnyo kati n'akyusa nga ajja kuba nti either omwezi guno nga guggwako oba ogujja agenda kubayolekera mu ssaza ly'e California oba mu ssaza ly'e Washington DC gy'agenda okuba nga akolera enteekateeka ze ng'ayita mu mitendera oba mu structures za Buganda ze yeezimbira. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano okutegeeza gwe kinaanyiga kimunyige naye bw'oba kisanze nga kikunyize ne ge mazima ngenda gakugamba nga bulijjo bwe nkikola. Muzzukulu wa Buganda, muzzukulu wa Nambi Robert Kyagulanyi Ssentamu, amawanga amalala gonna tegakulwana wabula eggwanga erikulwana abeefuula Abaganda bakulwana olw'okweyagaliza n'akanyomonyoomo akabajjudde ng'ate beefudde enkwezenge. Wano akusinikira obulingaaya naye ng'ate kyakulowooleza wattu kibi nnyo oba kizibu nnyo. Mr. President njagala okukuloopera nti abasajja boyita abasajja ba coordinators bonna abali mu ggwanga lya Amerika abalina amannya ag'Ekiganda bonna nkwezenge. Bano y'omu ku babadde ku Zoom meeting ey'Amayiga ng'abanenya information okufuluma. Ngera kutegeeza nti abasajja bano very soon bagenda kuvaayo bakwegaane basupporting Mayiga kubanga ne ssente bazifunye. Nkiddamu bonna boyita ba coordinator bali mu ggwanga erya Amerika batudde Mayiga n'abakunya ne bagate twategera information bwe yafulumye n'awooza nti Boston wali ab'eŋŋambo bangi kati asuubira okugenda mu Mayiga asuubira obbasinkana mu nkukutu either mu California oba mu Washington DC. Eno gy'agenda okuyira omusimbi omupya n'omukadde ayite mu structure za Buganda. Kujjukira abali mu structure za Buganda abamu be bamu bagamba nti bantu abalidinga struggle mu America. Nze kino njagala kyongera numbe ate mu bumanyi bw'onnumba asobola okujjirayo bwanga. Ebigambo ebimu ennaku zino bisirikira lwa struggle. Naye kasito nnumba nga toyina information emala nja kwambula.
mukize tubogere ng'obudde bukyali tukoye enkwezenge. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, I'm here to warn you that the so people you call that they are coordinators in the USA, these are the people working hand in hand with Charles Peter Mayiga, the so-called Katikiro of Buganda, because for him, he's preparing to stand as a presidential candidate come 2026. So he's going to use his Buganda structures, which he made himself, via using your so-called coordinators, whoever organized the Buganda functions in USA in different provinces. As we speak yesterday, they had a Zoom meeting where they discussed a lot of things, whereby Mayiga asked them that how did Lumbuye got the information that I'm planning ABCD. So he decided to again meet those people in either California or USA very soon, because his mission was exposed on Wednesday. So I'm here to inform you that please, it is better you get an alternative team which is going to lead our struggle in diaspora. But currently the entire team in USA is rotten. Very soon they will come out and support Mayiga, and they will deny you. So bino njagadde byogera ngense biwulire nze nkoya abantu abefuula nga batuvumisa nti tuli Abaganda tulina enkwe nenga bennyini balina enkwe. Oli alina erinnya Ganda tali straight eno yefuula ntayagala nkyuka ate no nga wagira Mayiga mukozi wa NRM. Kade webuuza bana abantu baagala ki? Mr. President jala kutegeeza mu America damu okole due diligence otandika okunoonya abantu abalala funa alternative leadership team. Bana baliyo bonna Mayiga already abalina kyovula nti bakola nnyo function za Buganda, sime Buganda tuyambe, Buganda tukole tutya, Buganda tukole tutya, nga bali mu kukola kye tuyita underground network. Wano bafuniramu ssente, 2 bakoleramu network yaabwe ey'obufuzi, 3 nga bakulyamu n'enkwe. Mayiga agenda tandika okugenda mu America either guno omwezi oba omwezi ogujja secretly okubasinkana bano bonna bega nti boyita ba coordinator bo mu America abasinga obungi bonna bafu. Bino byogedde agamba nti nimba oba njogedde bikyamu jangu ojja kumpulira kubanga buli kimu nkina. Wemmanyira Zoom meeting mwabaddemu yesterday niye mwateesezza leero kati jangu okimanyi nti buli kimu kimugenda okukola kyembadde mukola nkimanyi kubanga ssente zaayise. Nibe mugenda okwogera bikyamu ku Kyagulanyi thereafter nja kujja mbyogere kubanga ekimu kimanzi sinasalawo sina muntu gwentya ekyo nakyo nkimaze. Kubanga ono mwami yasindise ssente n'endala agenda nazo aziteeke mu diaspora. Kino agenda kikola mu ggwanga lya America, ayingire Canada, bw'ava Canada addeyo mu Europe, bw'ava mu Europe akomekereze nga ali mu Bungereza agenda kodda eruuto ey'okubiri e Bungereza. Kati kino akikola atya? Omwami ono akola ebintu bye ng'alowooza tukyali mu Stone Age oba tukyali mu analog. Wetwogerera olwaleero yasindika abasajja be ku ground mu Buganda bagenda boonoona erinnya lya Kyagulanyi nga bonna balaze bonna. Kati olwaleero officially atandise okutalaaga eggwanga asookedde mu Busoga, gy'asookedde wakyabazinga akuba campaign indirectly n'okufuna base wagenda okuba nga akolera emirimu gye. Bino ebintu byakola byonna tekuli kintu kiri authorized okuva mukama we Ssaabasajja Kabaka tekiriyo, byonna bikolanga yo omuntu. Ate oyinza okuluza nti mbalimba mayi byange embeera nabyo kati ng'omusezi agulesiye nendowooza nga sinazannya kano kansooke mbazannyire kano mukawulire bulungi nnyo. Olira mwawule ebyobufuzi ku Mmengo Katikiro wali emirimu gyagikola. A few moments later. Uganda inenteekateeka yonna aw'ekitiibwa okuzimba abakulembeze abanakongojja ensonga zaayo n'ebirowoozo by'Emmengo mu byobufuzi. Tukibadde tukikola. Ye n'amenya ani n'aleka ki? Ekitundu ekisinga obunene bayise mu mikono gyaffe mu naddala mu nkoba za Mbugu. Ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo. Agambye ki? Naddala mu nkoba za Mbugu. Ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo. Kaweddemu waliwo abantu abalemye okutegeera Uganda
eriwo ku nnono na buwangwa teri mu byabufuzi bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. Kankadde mu kawulire video labaga etandika omuntu omunafu giveeko ulira bulungi nnyo. mwawule ebyobufuzi ku Mengo Katikkiro waali emirimu gyagikola. A few moments later. Uganda ina enteekateeka yonna aw'ekitiibwa okuzimba abakulembeze abanakongojja ensonga zaayo n'ebirowoozo by'Emmengo mu byobufuzi. Tukibadde tukikola. Ye n'amenya ani n'aleka kitundu ekisinga obunene bayise mu mikono gyaffe mu naddala mu nkoba za mbugu. Ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo. Agambye ki? Naddala mu nkoba za mbugu. Ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo. Kawedde mutta. Waliwo abantu abalemye okutegeera Uganda eriwo ku nnono na buwangwa teri mu byabufuzi bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. Alright. Ako bw'omaze okkawulira nakanoza mwakawulidde bulungi aka federo kankabaddiremu. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjali etinamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Alright. Kati nga tuvudde kwako eno yemu ttiimu ye etambula ku buli TV ne radio ulira byeyogera eno ye ttiimu ye. Tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulira ku kadondi k'ensimbi netaviiramu awo so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwe nsaba ya 3 aizulu nga temulinde ekisanja kikola ki ekijja bonna amugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaabo mutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifudde ddala olusoma alaba mumitireko ng'akwatako obubanda omu ng'abasuulira nga mulwanira buli akasinga bazikwala nagamba wayi kagende kasanagende temukana njagala okubaza mpuuga mafias ennongosereza tubaddewo tuzirabye okugenda mu 9 mu 6 tuze tulongoosa paka kati ate nze ndabye President Museveni ng'akulembera eggwanga lino emyaka gyonna kumpi gye mbadde mu nsi gyensiza okulaba ng'awaali siibula banantebe njagala abantu b'entebe okubasiibula kama bankumire musule bulungi mungero gobera ensonga z'abantu b'entebe bageze bogamba kimu ne bakitegeera bamanye ekyokukola bamanye ensonga lwaki nze mbakiikirira ate n'entebe site ino yazze so bitambula bulungi. Kati eyo group yani ye group ya Mayiga omwami oyo Kakembo mbwa tekamwa akiikirira ntebe y'omukuka group akagandi kaludde mbyofuze akamayiga akampuuga akavuma Kyagulanyi ku machano olw'eggulu. Imagine member parliament mukulembeze byayo gwomusuubidde nti oni ajja kujjako Museveni nga yagandi ayagala gwa Museveni amusuuze kyamusuuza so si kumujja mu kkubo yasigale mu kkubo eryatwala eggwanga mu maaso. Kaka kuddemu atannakategeera otegere bulungi wuli ebigo byona omusajja. Tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulira ku kadondi k'ensimbi netaviiramu awo so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusa. Tukozese omukisa guno mpuuga gwaleese naffe tuyingizeemu ebyaffe. Ebyalo byebirwa mwe muli ekyalo mu kyeyaleese mwe muli nti bagenda kuzzaawo term limit mwe muli nti bagenda kukyusa leader of opposition mwe muli n'ebintu ebiringa ebikanga Museveni ye Museveni naleta buga nja ebitembireeta kale mujje tuteese mu kawateeka sente ono kyayagala basupportinga ebyampuuga byaleese nabo bateekemu ebyabwe okufunirako sente. Oba okyalina ky'ommanja nekyombuuza ku social media kuno ku bantu bano benkubidde emyaka 5 nga temubategeeranga. Kanga kuddizeeyo oliko otegeera abasajja badde mudiringa nabo. Tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulira ku kadondi k'ensimbi netaviiramu awo so
so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwe nsaba ya 3 bayizu ngate mulinde ekisanje kikola ki ekijja bona mugoba Museveni ennyo n'omuyiribya alabo mutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifuna ddala olusoga alaba mumitireko ng'akwatako obubalo omu ng'abasuulira nga mulwanira buli abasinga bazikwala nagamba waye kagende kasanagende temu kano njagala okwebaza mpuuga mafia ennongosereza tubaddewo tuzirabye okuva edda mu 96 tuze tulongoosa paka kati ate nze nebye President Museveni ng'akulembera eggwanga lino emyaka gyonna nkumbi gye mbadde mu nsi gyensiza okulaba ng'awaali siibula banantebe njagala abantu b'entebe okubasiibula kama bankumiri kino kiba kinyuma nga ova mu studio n'okikuba ettaffaali ku mutwe oba kikuba peva ku mutwe ne kivaawo kino tukiwuna kubanga totolosi kinyuma nga kiva ku TV n'okikuba ettaffaali oba peva ku mutwe ne kivaawo kubanga ebitotolosi tulowooza kujjawo kusevinga ggwanga balowooza kubasuulira bando bebona abasajja b'amayiga kati omukulu ono olwaleero agenze e Busoga ekimututte ku campaigninga naye munono n'obulombolombo obwa Buganda Katikkiro yenna okusitula ebigere obijja mu nsi y'obwabo ogenda mu Bwakabaka obulala bubeera butume nga nnyinimu yamutumye omwami ono amaze ebbanga Ssaabasajja Kabaka yamwekweka kati olw'okuba nti yatwala Obwakabaka n'abuwamba kati yeetumiikiriza ogenda okukola ebintu by'alina okukola ng'abikola ku lwa Museveni kubanga balina kibafumbirira okubeera y'ono wano nno ng'omukulu ono agenze yoyo ng'ali asinkanye ky'abazinga amusinkanye ono ali mu indirect campaigns ali mu kukola ali mu indirect campaigns ali mu kukola essaawa zino kamba wefute gy'omulala wuuyo omulaba ono muvawala Katikkiro wa Busoga bonna balina ideology y'emu kati ono efute gwe nsobodde okufunako olwaleero Nasa mutegedde bulungi nnyo yoyo omwami byali mukola essaawa zino ng'ali mu campaigninga indirectly ng'ali mu kuba kyagula kuba buli meeting gyagendamu yonna ayogera erinnya limu twagala kusuula mu bubuka ono buli kitundu kyonna we yalina amaanyi ndowooza omukulembeze ebintu bino byonna bitegedde mbekugambye saagala ogende nti omusajja information teyagimpadde nkikuwadde bulungi nnyo olyoke otegeere ebintu nga bigenda mu ggwanga lya Uganda ne bwe lwalyo alright omukulu ono project gye yatandikawo gyatambuza nga campaign slogan eyammwanyi terimba ono omukulu wasanyaka Charles Peter Mayiga agenda kuba atambuza campaign slogan ye yammwanyi terimba gyagenda okutambuza mu America UK mu Canada ne mu Europe saako ne country tour gyagenda okukola ng'atambuza ekigambo mmwanyi terimba ng'alaga nga bwakulakulanyizewo Abannayuganda n'Abaganda era mwagenda okuyita okuba campaign z'okwetola ensi yonna ng'ayita mu program eyammwanyi terimba okwetola ensi yonna byagenda okutambuza yegenda okubeera nga campaign tour ye ekyo nakyo nkimaze era tugende ku nsonga endala mwenna mwadde muli awo ne mulaba sanctions batadde ku basajja ba poliisi ba Museveni waliwo sanctions eziteekebwa mu public domain zemulabako ne tuzisoma ntubalaga biki ebibaddeyo naye waliwo sanctions ezitateekebwa mu public domain oba ku mitimbagano nga sanctions zino bazisaavinga abantu ssekinnoomu kati nga Museveni ne family ye sanctions z'ebiseera ezinga tezijja mu public domain kati mu sanctions ezafulumye okwabadde ez'abapoliisi abasatu kwabaddeko ne sanction eza family ya Museveni era yazirisiivinze era nkimanyi nti ambassador wa America oba naawe bakolagana nabo bebamusaavinze ku lwa ggwanga lya America yensonga lwaki mulaba dairy drinking general oba genetically modified general ali ku mutimbagano anyooka
lwaki anyuka omanya abantu abasinga obungi temusooka kwebuuza gayo ono wadde aba anyweddemu ka engule oba anyweddemu Nairo Special oba anyweddemu Uganda Waragi asinzira ku ky'okuwandiika ebintu bino abapoliisi bawadde sanctions babawadde olw'ebikolwa bye baakola kati waliwo sanctions ezitajja mu public ze batabalaga nga ziyinza okuba zikwata ku Janet ku Museveni Didigi yennyini oba Sali Musale n'abantu aba ina saku nga tebagenda zibalagako naye nga zibeera bazibasaavinga nina information edaga nti basaavinze Museveni ne family sanctions eziviiriddeko ddere drinking general okujja ku mutimbagano ogutandika okuwalampa n'okuwoniga eggwanga lya Amerika abagambye bw'ati abagambye nti Asose n'agamba if this current US ambassador doesn't not apologize to Muze personally by Monday morning 9 a.m. for his undiplomatic behavior in our country, we will demand him to leave Uganda. We have no problem with USA. As I have said many times, it is a country we love and admire. But lately, we have a lot of evidence that they have been working against NRM government. Agambe what? Nti mukiseera kino ekyobuliwo achiikirira eggwanga lya Amerika mu ggwanga lya Uganda wago tuyita ambassador alina okwetondera Yoseriti Bahabulwa mu buntu obutasukka lunaku lwa bbalaza ku ssaawa 3 ez'okumakya olw'enneeyisa etali ya kikungu gy'atadde mu ggwanga lyabwe bw'aba takikoze agenda musaba afulume eggwanga lya Uganda nga nennabugisi mufungize n'agamba nti era bo nga bo babadde tebalina buzibu na ggwanga lya Amerika nga badde bokyogera emirundi egiwerako naye gye buvuddeyo katono batandise okufuna obujulizi obwekkonala obulaga nti eggwanga lya Amerika likolagana n'abo abavuganya gavumenti ya kitaawo eya Yoseriti Bahabulwa lutabaisiro batabani wa Kalekyezi gwampuliriza essaawa zino njala kubuuza walabyeko ambasada wa Amerika nga alina ekintu kyonna tatadde ku mutimbagano kubanga ambasada wa Amerika agenda okuwandiika ekiwandiiko kitera ku mutimbagano aba amaze okwebuuza ku bakama be kati bw'aba talina kyeyawandiise ku mutimbagano gwe nga yatumiddwa atwala obubaka obuwandiike nga si yabuwandiise kino ono yasinziddemukko weki awandiika ebbaluwa eno kitegeeza nti balina bye babasaavinze bye batakkiriziganyizza nabo nga bikwata ku Yoseriti Bahabulwa. Do you copy that? Nkabaddemu kabasomere kasoma bwe kati. If this current US ambassador does not apologize to Muze personally by Monday morning at 9 a.m. for his undiplomatic behaviors in our country, we will demand he leaves Uganda. We have no problem with USA, as I have said many times. It is a country we love and admire, but lately we have a lot of evidence that they have been working against NRM government. Bwatyo bwagambye mutabani wa Bahabulwa. Naye olw'okuba ebiseera bisinga nti eryokangana etonya ntulabye ensisira bwe zenkala emyoyo ate obuteebuuza mutambuza amazzi ekiro kamwakabi kasasiro ganga ekifaananyi kya Ssensekere ezo nonna engero z'engera nzisindikira Didigi genetically modified general nti ekifaananyi kya Ssensekere kamwakabi kasasiro ganga n'endala zenjogedde kati ebigambo byayogera ng'abiwandika ku mitimbagano ng'obujulizi obuluma ye nti tali mentally stable oba ali anirule asubidde nti amawanga g'amagulu meeru ganaasobola okumukkiriza okubeera nti ekirooto kye kyagala okufuga eggwanga kituukirira. Kino kibuuza mwe bakyali bange ebigambo byayogera ne byawandika kubanga ebigambo bbi wamwengalisanga ku mwenge gambo bbi wamwengalisanga ku mwenge ekivunulwa nti
omutamivu waddanga tabagambwa kyabayogedde kiba kimuli ku mwoyo wabula omwenge guno gumuyambako buyambi kumujja nsonyi ku maaso n'alyoka ayogera ebibadde ku mutima wava olugero lugamba nti gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwenge atamanyi Luganda nkusaasidde kubanga Oluganda lugagga nnyo ate lusenderekerevu luwooma kati ebigambo byonna byenjogedde nkimanyi mbitegeera bulungi nnyo kati siyinza kwewuunya omuvubuka ono kubanga akyali muvubuka ebigambo byayogera asubidde nti abyogera alina gwakanga alina gwatiisa oba yeerabisa bwerabisa nti engalabi laamu alimu tasobola kontrolinga bwongo nti asobola okwogera ekigambo n'alagira omusirikale akole ekikulu eky'obutemu wano ebigambo byetwogera byewuunyisa era abazungu tebamanyi nti Muhoozi akola ebikolobero ku bannayuganda okuli n'abasirikale bennyini abamukuuma bw'abagambye ambasada wa America nti abeetondere bafuluma eggwanga ku Mande kano kakuweereza genetically modified general ngoyagala okuza omwana omongoni mugambe ekyolimba musika kuolinzigi era oyongereko nakino okwagala ssebo mukwana bennina yeggwa nsingira nabali olwo oliba omaze okulira ekikiba obyole ekigenda okutumya abantu ng'awojatemya kati n'ensonga eyo wali abalinyomi naye tugende mpola ekisampode nantoku genetically modified general Muhoozi Kainerugaba, the chief command of LDU command jebaliko ssebo ebiseera bisinga mwe abatamiivu bwe mba munywa omwenge nga mutandika okunywa mubeera nga abantu abalala batannanywa naye ebiseera bisinga abalanga omwenge ababatunda omwenge tebawandikako obulabe buli mu mwenge naye ng'obulabe buli mu mwenge buzibu nnyo kubanga bukwogeza n'ebyama byobandi tewandiyogedde kati essaawa zino wetwogerera obulabe bw'oyolekedde okutandika okwolekesa obwenyi n'abasajja nga bakozesa eddembe ly'obuntu muganda wange tola nti onywa n'omeketa n'amagiraasi n'otandika n'okusala obwayi mu ngoye jjajja nkubuulira bw'oba anywedde pirisinalaaga oba anywedde n'ekibuku tewamunywako ayibeti tewanywa ku kibuku kuba omwenge oguyize buku tewanywa ku kibuku didigi ayibeti you didn't consume Chibuku kubanga at the time when Chibuku was born in Uganda it was 1980 up to 90s bazeyi bannange muzijukize muwana ani yanywa ku Chibuku ani yanywa ku Chibuku ani yanywa ku Chibuku njalo omuntu wanywa ku Chibuku omwengo bayitanga Chibuku ani agumanyi wano bazeyi bannange hakati museka musesi Fatuma Nayiga tewanywa ku Chibuku nedda tulekeemu kati Muhoozi Kainerugaba bw'oba tosobola ku Nairo special aga batomusobola apirisinaga batomusobola engule togisobola nga ne wala gitomusobola nga akuyitira kati Chibuku wali bali tomusobola munywako wandi badde wafadda nga Chibuku yakutta kati mukuru nga tonnaddamu kwogera kigambo kyonna eno tweet gyokoze olwaleero oba gojo wandiise oba kojjawo wagundi mu Andrew Mwenda oba kojjawo oli Muhanga Kawanga oba Kayanja oba Kaki oba yagiwandiise egenda kuzaalira maka ebyazaalira ku nsiko egenda kuzaalira maka ebyazaalira ku nsiko kubanga mwekenyira ebintu bimukola obwongo mwina butono bulinga bwante. That's why I told the public that watch these people, they don't think, they just act vagrantly because they are using cow mentality. You know, David Ali Augusta yakanywa ku Chibuku 1996 yonaye katumukadde munnange wa 96 yanywa ku Chibuku mutuufu
yanya ku kibuko kale eno ebadde message enkusike kyembate mujja kutegeera basavinze family ya Didigi sina kindiga ne Didigi bamusavinze n'abanga bamusavinze wamuluma kwe kuwandika ebigambo bino aho tuvuddewo Mukuru Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde enkulamusiza mugale kansupira toli bulungi ndabona obubaka bubwo bukusanga wono bwotudde tugenda mu kalulu akabonna bwe kanaaba tukagenzeemu tugenda mu kalulu kabonna bwe tunaaba tukagenzeemu kubanga tukeetaaga amazima gali nti twetaaga akalulu kano kubanga igenda kubeera protest vote egenda kubeera protest vote nkubiriza omulango obutakungula mu Uganda yenna olwali lutandikira essaawa zino tandika okwambala olugoye olwokubiri bw'obadde oyambala lumu akasirikiriro kalwanya eminya diversions nyingi ekigo abasajja kikutte mu mbinabina naye ekizibu kiri wano omukulembeze wange kusaba olunyweze security yo ewaka yongerako kamera omukulembeze nkusaba ojje motoka yo eri Kagagala gyoba otambuliramu omukulembeze nkusaba buli gweweekengera yenna ku ttiimu yo muwummuze buli gweweekengera ku ttiimu muwummuze Mama Babi ngenda kusaba mu mbeera naye akazigizigi ng'omukadde alinnyo omutuba nkusaba naawe weebeereremu mu biseera bino bye tulimu olwaleero kubanga batamanya ngamba banoonya buli kkubo lyonna lye beetaaga okuba nga abatuuka ku kubawuliriza okubalikoodinga n'obatuusaako obulabe mu kisookera ddala ngenda kubasaba president ne mukyala wo n'ababaliraanye Mr. President engalo nkusaba engalo zikendeeze kituyita handshake why ekitongole kya Chieftains Military Intelligence ekikulira James Birungi kirina ba agents baakyo mu opposition ne mu bantu bennyini bodiringa nabo abamu babawa antidote ku mibiri gyabwe bo ne babawa obutwa nga bali mu ngalo zaabwe nti yasobola okuwa engalo n'ozikwatamu n'atafuna effect gwe gwakuttemu n'ofuna effect ey'obutwa jjukira obutwa buno balina obwa short term long term balina obwa short term ne long time kati ekyamasasi kisawundinga nnyo naye ekyakato kye badde bakozesa sisi 1970s 80s 90s nakati kibanguyira nnyo kikozesa kubanga bakolawo kyebakubendaga nti bakola da postmortem gye bakola ngenda kusa Mr. President amanyonyo birwa nyakafuba oyagala nnyo kukwata mu ngalo kyekyo nkwesiga kyo wabuuka n'ekyokunywa kyo wabuuka naye handshake eno n'akafuba muganda wange nkusaba buli muntu namwe mwennyini abagala okukwata president mu ngalo for God's sake bambi at least muyisinganye emikono omukoneko bukoine womukonesako engatto wansi kikyobugaga kyetulina abantu bonna bamensi baweddewo nkusaba Mr. President omuntu ayagala okuwa engalo lwakiri mukonese guno omukono oba mukoneseko engatto for security reason namwe mwenna bannayuganda mmanyi mwagala nnyo Kyagulanyi bambi engalo muziveeko lwakiri mubongeseeko omukono oba mubongeseeko engatto wansi kimala for security reason lwaki kugamba ekigambo kino mbadde byobufuzi emyaka 30 weddu naye gisinga omungi ngimaze mu Democratic Party gye saakunguladde ekigambo n'ekimu olw'enkwezenge nga ze mbadde mulaba essaawa zino eziriwo amazima gali nti Kyagulanyi ayogereddwa ebigambo bingi nnyo naye abantu abasinga obungi mbadde temuzuulanga Museveni emirimu gye gyafugidde Uganda emyaka 4 abadde agikola ati abadde abeesinga ku kigambo kye bayita propaganda blackmail divide and rule kati bannayuganda tubadde tulakinga information tubadde tulakinga exposure nti bajja ne bagamba nti Lumbuye musizi ninga Lumbuye tumumanyi tomuyinako record
Neno aba tugambe Lumbuye Musezi ameke tamanya dduka ekirago bempe onokitwala Lumbuye Musezi bambi nga tabanko Musezi nibaga Lumbuye Mutomo tatemula nko wadde ekiyenje nokitwala Lumbuye Mutomo kati ebigambo bingi badde byogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nasirika silwa kuba tasobola kuddamu asobola naye mu system ye ng'omuntu yasooka n'asoma Museveni n'amuteeka wali bw'amala okusoma Museveni n'amuteeka wali wabula ate ye teyasomesa public ffe tusomesa public Museveni yaani ye president yatola obuvunaanyizibwa kusomesa public Museveni enkola ze ate ffe tuzze tubuusa public enkola za Museveni Museveni akutta n'awamba n'omulambo n'aguziika n'abemunjuyo n'abawamba Museveni akusibako ekintu buli kimu n'akikuteekako n'akisasula kikubeereko nga tomanyi bw'osanga abantu nga tebategera ebiseera ebisinga bakitwala nkituufu kati gwali eyo njala kugamba buli kigambo kyonna ky'owulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okiwulidde kati mu byobufuzi okuba lyabiyingira kitwale nti ogwo omulimu gwa Museveni yabadde agukola kati gwe abadde agulwanyisa okutuuka ku level nti Bobi Wine akyaliwo Kyagulanyi akyaliwo gwe mulimu ogwakutondera okukola mu struggle era musigale nga mugukola ye munnabyabufuzi asookedde ddala mu Uganda okuteekebwako obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi ekitabangawo nga banoonya omutta bamukonjera bamusibako amatu g'embuzi bamukola kintu bamwagala n'omulyamu enkwe byonna tulwanya entalo kuva eri ku Dewodaati okuva ku Bampuuga baabano bamayiga baabano baseggona baabano bonna bamukaaku bonna imagine abantu bonna nga bali against omuntu omu kubanga abalinnyira mu luwombo tewali kintu kiruma opposition nga bwe balina faamu gye bajja ssente buli mwezi buli wiiki nga Kyagulanyi yakubayo tooki n'agaba ne bano mbalaba nti ye bali mu nnimiro ya Museveni kyekibamuvumya kyokka tewali kirala. Nobody knew before about Kyagulanyi Ssentamu that opposition has been dealing with Museveni for the entire 40 years. Museveni has ruled Uganda for 40 years. 90% badde badiringa naye. Kati Kyagulanyi wajja nayimirira laga kino kikyangu. Jajja wato yina mutima mugumu naawe osobola okuyomba. Naawe osobola okuyomba nga balinye mu kawogo. Ekyo kyonki kubwe naawe osobola okuyomba nga balinye mu kawogoko. Kati omusajja alinya mu kawogo k'abasajja n'abalabisa. NRM emyaka ena terina kitebe. FDC myaka gijjo terina kitebe. DP myaka ziweze n'enviba ina tebalina kitebe. Jema n'ebibiina ebyo tebalina kitebe. Wabula ono mu myaka 3 n'ekitundu gigenda kuwerera ayina ekitebe, ayina essomero, ayina buli kimu. Kati gwe omuntu akulabisa bw'oto oyinza okwagala okwogera naye okuseka naye. Of course oyina muyeekera buyeekezi akasajja katulabisiza omusajja atulabisiza. Tubadde tuli mu mirembe gyaffe nga twakwata ekintu nga bw'owulira executive ono. Gwono badde omusuubira mungi. Tukozesa omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe. Tugobe ku musajja osanga n'atusuulira ku kadondi k'ensimbi nitaviira mwawo. So tumuteeke ku kisenge tusabe tulina okusaba. Bwe nsaba ya 3 ayizulu ngate mulinde ekisanja kikola ki ekijja. Bonna amugoba Museveni ennyo n'omuyiribya. Anaabo mutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako. Azifuna ddala olusonga. Alaba mumitireko ng'akwatako obubanda omu ng'abasuulira. Nga mulwanira buli buko. Abasinga bazukwala nagamba wayi kagende kasa nagende temu kano. Njagala okubaza Mpuuga Mafia. Ennongosereza olina kyokyabuuza Lumbuye. Olina okyabuuza Comrade era musitwaga kulaza abasajja bano. Kati abasajja bano bandiyagadde ddi Kyagulanyi? Okubuuza bandiyagadde ddi Kyagulanyi? Kankuzeeko katono nnyo ayi kuno ananjulira. Mu DP abantu abalina emirimu egy'enkalakkalira nga gimanyikiddwa mwe mwali omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, mwe mwali omugenzi Dr. Sebana Kizito, mwe mwali omugenzi Alhaji Nassa Ntege Sebagala.
n'abala batinyinina abasigadde bonna badde ba political prostitutes oba ba political job seekers nga tebalina permanent jobs wabula nga balivinga mu good life bavuga motoka akebbeeyi balina amayumba agebbeeyi nga bakola mulimu ki nga tebalina mirimu. Since Museveni came into power nga politics gwe mulimu gwabwe okuzanya jangu nkwekule mu byobufuzi nkumenyedde abantu basatu bali bana konkushua bemanyi nti balina emirimu egiri permanent abasigadde bonna bali bazanya byabufuzi nga banoonya sente. Katika tugende kuona omwami n'omuyita Frederick Mbidde Mukasa y'omu ku bantu abalina ssente naye tasobola kugaa nti omulimu gwange enkola guno nowhere wabula mulungi mukwata dictionary okujjamu vocabulary z'oluzungu okubuzaabuza abantu nti ategeera kumbe naye musiru muzibu. Bwe yabadde ku mukolo ogumu n'agamba nti weetaaga okubeerayo okunoonya akuuma akasobola okunoonyereza abasiru naye neerabira nti akuuma ako n'okakola ku ye kubanga naye musiru atya akatambi kano kengenda okuzannyira ye kennyini bwe yagambye nti abantu basiru naye yeetaaga okunoonyerezaako obusiru obutuuse ku level ki wuliriza bulungi nnyo kubanga ebigambo bino ayina gye yabijja byogera kati nze ngenda omukwatiramu olyoka owulire wulira. If we are to flourish as a country, we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. Idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very wrong opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. As part of the responsibilities of being your commencement speaker, I'm going to share mine. Sure, I'm naturally suspicious of people who never saw the original. Look, akwata dictionary naita mu video ku social media platforms ezensiyonanga anoonya philosophers n'abasobola okwogera ebintu ebitiisa abantu najja neyeteekana naliko kubyogera okutiisatiisa abantu kumbe naye musiru kubanga nakuga nti abasiru bazaala bakula bawasa bazzukuza kati bo bakola paste and copy kati n'abasiru ngambidde bakola copy and paste najja n'abalozesa nti yasoma nnyo kumbe naye mbaata yaneti yabitanga ndoza mutegedde naye akola mulimu ki Museveni yagenda okulanga tumwabizza nnyo n'amutwala mu Yala mu East African Parliament n'amuteeka eyo kati ate okumanya ono gayi musiru mukazi we gwe yali awujja ekiwojjolo beya abirimeke nnyini yali mu mission emwettira ne postmortem oba ne report ekwata ku nfa ya mukazi gwe yette yamulemye okufuluma naye awozaamu balina okuleeta akuuma akanoonyereza abasiru kumbe naye musiru ate abasiru ayambadde suuti okitegedde kati abasajja abadde mu byobufuzi ebbanga lyonna talina mulimu ono ayina butuuzi wa mirundi ebiri munyarwanda newaabwe ennyini Rwanda amanyiyo talina nnyina talina kite mu Uganda bwana abasajja bajjira ku tulina abasajja basaana okuba peva ku mutwe kati ngoloka mubaddiremu mutegere n'oluzungu najja nayogera nsoma egula scopus abeera ku social media kutula ba philosophers n'abantu abaasoma oluzungu abamanyi okutambinga ebigambo mu ngeri endala n'abe kati bwajja mu public ng'ayambadde tayi najja ng'amaze bimasteringa n'atandika kati amaze naye mbweno yasoma kumbe
Emambira maji ganziriza. Kankabaddiremu. If we are to flourish as a country, we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. Idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very wrong opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. As part of the responsibilities of being your commencement speaker, I'm going to share mine. Sure, I'm naturally suspicious of people who never saw the original. So, kati ndoza mulide professor ngoyo nga yogorozu kati ne professor mulala wembatazani tinajja publicly najja nayogera. But bokwata Mukasa Mbidde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nobateeka ku mmeeza ya IGG for questioning. Buli omu atandika okwogera ebibugagga gyabijje. Mbidde asobola okudduka asibira Kigali Wanda nga tatunuddeeko mabega kubanga he can't explain his wealth in Uganda, the source of his wealth in Uganda, kubanga sente babadde bavandule omuli obufere n'okukola ddiiru ez'ekiyaaye n'okudinga ne government mu kulemezaako Museveni. Kyagulanyi ajja kukubulya nti nze omulimu gwange nagutandika wano nenkola ABCD nenyimba nenkola sente zange kati nze nzo ndi wano. Mbidde osobola okunnyonnyola bannayuganda essente z'olina gy'ozijjera okola mulimu ki? Kyensonga ki professor lyakugambye nti olumu n'abagwagwa bambala bulungi nnyo era ne boogera bulungi nnyo okusirwaza abantu naye balina okunoonya obumu obubatandika okubazuula nti bano basiru nga tebannajja kwogera mu bantu kubanga n'abasiru bakoppa. Kati guwaddidde n'ogenda mu baprofesa balekicalazi n'okoppa ebigambo byo n'ojja obyogera ng'otwalaganya kubanga oyagala kulengeza Kyagulanyi kumbe naawe oli mugwagwa. Kubanga idiots, some idiots even copy smartly like you did. You a smart idiot. As simple as that. You copy and paste. Abagala okutegeera oluzungu lwa Mbidde lwayogera alujja mbasajja be Nigeria eri abasajja ba Nigeria abalina oluzungu ne mu dictionary teruliyimu. Kati oluzungu lw'abasajja bana ba Nigeria abasoma botanical languages amanya g'ebimera mu bibira ebyo bayita botanical. Oyinza okuloza nti omutima guyita Caliptus naye nga gulina erinnya eddala eriri botanical. Kati bw'olina erinnya lya botanical nga balyogedde nga togomanyi Caliptus kikubuzaabuza. Kati ne Mbidde akozesa slogans ez'oluzungu z'abasajja abaasoma oluzungu ne balufuulafuula najja n'alwogera noga gayi nga yasoma kumpi copy and paste. Lwaki talina ssomero? Kwe oluzungu lwayogera yandibadde professor. Oluzungu lwayogera luli alujja Nigeria eri abasajja ba Nigeria abasoma oluzungu lwefaananyizaako lwa botanical names amanya g'ebimera mu botanical waliwo amanya g'ebimera mu botanical names ez'amanya g'ebimera bwe bali kugamba oyinza okugweddeno gayiki ate zinga badde manyi toba Caliptus nga baga ekintu kirala nnyo naye nga lyerinnya eririwo. Kati ye Mbidde kyo kyakola copy and paste. Wabula baba yambadde suit n'ayimira n'ayogera tusanze omugi kumbe embaata yane temambira bagiganziriza be abasajja abadde mu opposition. Copy and paste. Kati ye yitambu mbu intellectual we can detect idiot. Gwe idiot nambe mwe soka kubanga you can't even explain yourself. Tolina na origin mu Uganda. Ngwongo gambo you detective idiots.
Ngani report ya mukazi ogwo wetere yakulema okuleeta. You are talking about idiots. Gwe nkuvuddeko sigenda kukulu wako. Mwagala nzanya akatambi na sente za research ngate muziteekako wano. Temuleta sente za research. Kako. If we are to flourish as a country, we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. Idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very wrong opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. As part of the responsibilities of being your commencement speaker, I'm going to share mine. Sure, I'm naturally suspicious of people who never saw the original. Omusanga asize ebisige nga kizero kiringa kya sekanolya. Asige ekisige ne kijene kibange kya sekanolya. Nasala akalibu kalinga kembuze sabalavu ya kimeme. Nomusanga ayogera noza mbu ategera kumbe embuzi ne ya kimeme ye yabitanga. Bine bisige bino byaziba bino. Nasala kano akembuzi no kimeme yabitanga sabalavu. Ngoloza ayogera ategera kumbe muto mukalu. Beyita bagezi. Bana basajja batusibye mu bizibu bya Uganda emyaka 40. Tuloza tuna abantu abategera kumbe mbata zane tezitegerera ko ddala. Basiru bazibu bano. Mutadde ngenze kumulala. Kati museka ki? Tuli ku nsonga za ggwanga ziri serious ate museka. Kale museke. Mwana okunya ku mazzi, mwe mwagala nnyo ebyonoonese ddala ebizimba. Mwagala nnyo ebyonoonese ddala ebizimba, kati musooke museke bwe munamala okuseka nga muŋŋamba. N'obudde bugenda. Kale katudde wano. Mufundikidde okuseka bannyabo? Kale video kanji kumbe mba muli mukuseka nga yasisiza nnyo kamalize video ngide nebake mu muzengala byange. Mumaze okuseka. Kale yoza mmaliriza. All right. Abanyoro beitu ate ntumbudde mbalamusizza nnyo baganda baffe bonna basibuka mu Bwakabaka bw'Omunyoro Constituency muli bulungi amanya ganze lumbuye maze emyaka 3.5 kigenda kuwerena nga nzija njogera ku nsonga z'obwa Bukama bwa Bunyoro olw'ensonga kinkakatako ng'omusajja Omuganda okutunula mu Bwakabaka bonna obuli mu Uganda bwemba nsobodde okutuukamu era nga ninako akakwate ak'enjawulo. Butyo Obuganda n'Obunyoro kizibu nnyo baawula. Omu ye Kato, omu ye Waswa mu Bunyoro. Obunyoro n'Obuganda, omu Kato, omu Waswa. Nzize mbagamba nti ebizibu ebiri mu Bwakabaka bwa Buganda tebyawukana nnyo n'ebyo ebiri mu Bunyoro. Wakuba nti waabulayo basekamu abajja okwogera ku nsonga ezo. Nange wattu mbadde nzija nzikoonako balirirwe oba kiyita mu lujja
ng'ajala bategeeza Abanyoro mwenna gye muli nti Omukama bambi olumbe lumbala embiriizi naye nga bateekawo omuziziko wakati wa famire ye abalangira n'abambejja abamasaza babagombola n'abakiise n'abalangira n'abambejja ng'abaawula mu sisitimu ya yose eya divide and rule naye nga bwenzize njogera ebigambo bino ne biteeka pressure oba pressure ku bantu ab'enjawulo era butyo pressure gye mbadde ntadde ebbanga lyonna nga naabo abalumirirwa Omukama wa Bunyoro bakoze omulimu ogw'enkana ogw'ettendo okula nti bamutaasa tibadde byangu wootuukira okumanya nti ensi ebadde efundiridde Omukama ng'anaatera n'oddugulamu akaba era asikisa omukono mu ngabo okusaba okumufulumya okugenda okujjanjabibwa ate kyatutte obuvunaanyizibwa abamugenda mu kkooti okusaba olukusa Omukama wa Bunyoro afulume bamutwale mujjanjabe naye Abanyoro mwenna gye muli mbasaba musituke ng'obudde bukyali Omukama wa Bunyoro gafa busa iguru olumbe lumbala embiriizi batuuse n'okuba nga bikuba amawulire for the first time olwa pressure abantu gye bataddewo Katikkiro mafia mukyala mafia olw'olulangira bateeka mu bamafia abaganda ba Kabaka babba Omukama abamu bamafia kati wuliriza eggulire lino buli okwamukakasa nti byembadde njogera emyaka gyonna bibadde bituufu wuliriza bulungi nnyo era ng'Omunyoro ali kuno situka mutere mutandika okukola live kwemu nga mutaasa Obwakabaka bwa Bunyoro nga mutaasa Mukama wa Bunyoro okumala emyaka egisoba mu ebiri Omukama wa Bunyoro agutamba Solomon gafa busaiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula ebikujjuko by'Obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu kino kye kyawaliriza omu ku babiyito oba abalangira mu Bukama ate nga kizibwe w'Omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekake abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwale ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye Obukama ono yeegattibwako Isiŋŋoma Yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'Omukama bano mu mpaba yaabwe bategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 Omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako ng'abamuvunaanyizibwako balaba Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu Bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanirawo obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa Mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokka kandi Omukama kyali mu nsaasi akuba endwala ya sukaali n'ebintu ebimwaliri bikaba ne bimutwaza kubi atakwira atakufiibwaho ati Omukama baloka bamusibira mu kikaali atakukizibwa kuggamu ono okusaba kkooti okukola bweti yalaga obujulizi nti azzaayita mu baagalwa b'Omukama ne bamusondera ensimbi ezimala obulungi okutwalibwa ebweru w'eggwanga nga yali yasaba n'eddwaliro erimu mu Buyindi okujjanjaba Omukama era nga lyali lyakkiriza dda omulamuzi Jesse Rujema Byaruhanga wano waasinzidde nakkaanya n'ekisolo era n'ajjukiza n'ababaddewo nti ssemateeka wa Uganda wa 1995 awa bulungi bannansi eddembe ly'okujjanjabibwa obulungi mutangiye kano kabumba waitu bamutwala mu bwangu malwalo g'ensi yonna mukawura enyuma Kabaka bakamutwala aheeru bamujanjabu Kabaka yagaruka kurungi aliyo Buganda kana akola kirali musitwa wakitakikora Bunyorano neto Mukama wetu bakamufaawo akajanjabu I'm going to organize, I'm going to talk to the Omugo, the wife to the king and the family and again that brother of ours who got the court order to see how we can implement the court order. Ono era yeesigamire ku mateeka g'ensi yonna ag'ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization nago agawagira eddembe ly'omuntu okufuna obujjanjabi obwetaagisa ng'alwadde bw'atyo n'akawaŋŋamula nti abavunaanyizibwa ku Mukama balina okumutwala amangu n'embiro abasawo abakugu bamukoleko. Eri abantu abeereeyo n'avuma lumbuye n'amuyita kyayagala ku nsonga za Buganda ne ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'akola buli kyayagala naye wattola okuba nti ndi musajja Muganda banzaala mu Buganda
ensonga zonna n'emikolo gy'Abaganda nagiyitamu kati gwe bw'ojja n'ompemula bampemula we muladda nga tuzina abalongo tubabaliriza abazadde baffe baatuwemulanga ebyalo byatuwemulanga tukulidde mbawemuzi kati ago simawulire ekirungi nti byenjogera bimala nebiboneka buli kyonna ekiri ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kyekiri mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekyenjawulo ekiriyo nti Bunyoro tebaddeyo muntu wayogera bonna nga baasirika nga teriyo muntu ajja ku mutimbagano kwogera muganda ffe kanti yagezaako okwogera ensonga zino nebamuvuvuba abala baasirikira ddala Katikkiro yawamba abalangira bawamba ne beegabira obuyinza musajja temubuleka afiireyo nze mbadde nzija nentera okwogera ku nsonga zino nga bwe nayogera ku za Buganda nange singa saavaayo kwogera ku nsonga zino abamu mumpalampira nga temutegeera nkola ya Museveni wattu ani ali basonyiwa era muli nsasula ki kyembabuuza ndi buwanganguse famire yange eggwawo siziika bizinesi zange zaggwawo sirina mirembe sitambula lwakuba njogera ebigwe batasobola bbaga mu Uganda nga nzita n'okusanya projekiti za Museveni mwaba muze mulowooza nti si bituufu naye malala ebivaayo nga bituufu ne munzika emitwe mu ttaka nze nabagamba sinze muntu ayagala ennyo okula omuntu ng'abonaabona ku nsi kuno sikyagala kubanga sirina buvunaanyizibwa nasanyukula muntu ng'abonaabona yensonga lwaki saagala kutta muntu saagala muntu afe yensonga lwaki nvayo nendabula abantu benda ne badde sirabula kubanga bw'osirikira by'olina okwogera kitegeeza ogenda kuvunaanibwa kyenkanyi n'omuntu akoze ekikula ku muntu amutemule wattu mwenna abaliyo okuggyako ng'owagira Museveni mukasirise ne bw'awatangira Museveni ngera kugamba ebikolobero Museveni byakola byonna abikola abimanyi kyova olaba nti asasula ssente empya n'enkadde abantu mu diaspora okunoonya n'okusaanya buli yenna wakanya enfuga ye efuga bbi gwe muganda wange gwe bawa ssente ove mu struggle by'obadde oyogera tebivuddewo bisigaddewo ssente ze bakuwadde zakiyita mu lujja zigenda kuggwawo n'ebyobadde oyogera bigenda sigalawo gwe gwe bawa ssente wagire Mayiga asaanye Obuganda bagenda busaanyawo nga n'ebijja bagenda okuvuunika nabo babitutte kubanga babitwala bonoolya ssente oba ovumera omuyagera ku nsonga zino nga yeesaddaaka bagenda kuziikawa ng'oli mu diaspora okimanyi nti n'omulambo gusigala guwa omusolo era olunaku lwe gulekayo okuwa omusolo omulambo ogwo bagujja evune balisaasanya ebaagala kitegeeza tolina kijja tulwanira ovuna obuddo obwaffe obwabaddugavu naddala Abaganda Abanyola Abasoga n'Abatono n'Abanyankole abasajja batuyiikiriza si bannansi obujulizi mbaletedde ku mmeeza nabo kennyini bwewako obujulizi nga si bannansi wetwogerera essaawa zino bavuddeyo baliisa buti buli omu bamuyisamu olugaayu kubanga bo bawamba basirwa gyokoota baatulekera emiziŋŋoonyo egyetuma amanya gaffe egijja ku buli social media okukola buli kikolwa kyonna ekyokusiiga ettoomi Obuganda n'obulombolombo n'ennono kino ebikolwa ku social media okwonoona obulombolombo n'ennono bwa Buganda tekiri nti bakikola tebakimanyi bakikola bakimanyi butya omwana Omuganda omutuuze omufumbiriro ow'edda kyabanga kizibu nnyo okulaga obwerere bwe kubanga kyekimu ku ky'obugagga kyeyabanga nakyo ekisikiriza omusajja okujja kiteekamu ensimbi empya n'enkaddo kijja ku lujjo kitwala wattu twabiyitanga bimuli oba sukaali ne kati sukaali wami bikule ng'ebikennembi n'enjuki bijja bizungira okwo osuubire tukyalina nnono ki ogenda okutandika okunoonyereza bakola ebizeejo nga wattu si Baganda manya balina ga Kiganda kubanga ye nnono eriwo Museveni gyagala okukola Baganda bange sina otalona muntu wabula mbategeeze kye mutamanyi nabamu nga mukimanyi nti Uganda egenda abamu kimanyi nti Obuganda bagenda busaanyaawo ffenna tusirike mwagala tusirike naawe gundi wamala kugambyeko emize gy'okola ng'oli Muganda nga totegeera sijja kutegeeza ku mpaka kubanga okutegeera si kwa mpaka eyagaana okutegeera mu buto ne bw'ofuna envi tojja ttegeera eyeegaana ebizibu ng'oli mu buto ne mu bukulu ojja byegaana eyasiriwala mu buto ne mu bukulu ojja kusiriwala eyali omubbi mu buto ne bw'okula ogenda sigala ng'oli mubbi
eyali malaaya mu butone bw'okula ogenda sigala ng'oli malaaya emize gifiira ku bagumba kati gwe wenna ali mu diaspora ng'owakanya information gitukuwa naye nga mmaliriza mugirabye ne mugawumbira nga temutegedde bigambo gye bitubijje mbasaasidde naye njala bagamba ekigambo kimu ekiri atabala kyekiri nasigadde waka kijja kumala kutuuka mu njuyo ku mwana wo ku mukazi wo ku mutabani wo w'oluganda obanga basenze ekijja kyo ng'akisenze musajja munyarwanda nga n'empapula zaleese nfu ng'akisendedde ku mudumu gwa mmondo bajja kumala kutuccunya mwana w'omuwala bamuyiwe kamulali mu mbogo bamusika amabeere bamusalemu olulimi bamuggyemu ensigo asome nga talina mulimu abongeete atuuka okugenda bwannakiyombekedde oba okwetonda naye nga singa ali omuzadde singa ali omufunisa olubuto nnyina n'omumaite omwana agenda kubeera malaaya wandibadde ogamba nnyina olubuto n'alugjamu bino byonna biteeketeeke babibakola temuwulira ekiri ebunyola essaawa zino ekittisa kabamba igulu kikino wano baganda baffe bakuwa omulango okwetola ensi yonna okuyimiriza pipeline Bufaransa European Union bayimiriza pipeline Museveni kati yagiwadde ba China essaawa zino ekittisa kabamba igulu kikino kubanga baagala afe bunyere esigalenga buli kimu kikolebwajo kubanga temwagala kumanya nsonga zino wulira bire bigende maaso mbere byonna ye oil fields ebunyolo ezalimu abanyolo original abatasasulwa amafuta bagenda maaso n'ogasima n'ogatambuza ogatwala Tanzania kyokka gayimirira Parliament teina kyemanyi kubigenda maaso mu ggwanga kati baagala kujjawo omukama bajjawo n'abanyolo abakyalimu amagezi agategeera bakole ebyabwe awo nawe mulaba waliwo abanyolo bannansi essaawa zino abali mu concentrated camps nga tebasasulwa ennyumba zaabwe zaakoonywa buli kimu kyonna kye baalina kyabagibwako tewali muntu asobola kuvaayo kwogera ku nsonga zino wabula bano bannabyabufuzi olw'okuba nti buli omu afuna kiki n'atambula n'agenda tebafa ku bannansi y'ensonga lwaki n'abamu baava kwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga nga ne Parliament kennyini tesobola kuvaayo kwogera ku nsonga zino kubanga projekiti y'abantu buntu abaatwala eggwanga nga n'eggwanga libatwala siryabwe bawamba pambe y'ensonga lwaki nvaayo nenjogera ensonga zino ate olina Daniel yeewuguusa ng'agamba nti
byayogera si bituufu bemala okutuukawo buli omu ne yeefundikira njogera bino dabiri nina olutambi lw'ennoonya wano neyinza okuba nga saaluteekamu wano mu akayivu kansoke nzireyo wano katono nnyo omanyi akayivu yange eno olumu ntawanya njala kunoonya wano akatambi kange embalage buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga mujja kitegeera mpola by force naye mwesabire nnyo Uganda eri ku bikukujju abatamanya ngamba beesomye okutwala eggwanga Uganda ndowooza akatambi k'ennoonya kandibanga kali ku ssimu endala gye sisobola kufunako access saa zino kampiteko nano mu ka folder kano ndabe bwe bateriimu tuligizanya olulala oba ku Sande bwe ndaba maze oginoonyerezaako ndowooza obulungi ndowooza eri mu ka folder kalala naye mukowe erimu mu ddakiika zino ezisigaddeyo abantu bangi batandise okwogera ensonga zino n'okubabuulira Uganda bwe yali abamu ne mwesulayo gwa naggamba omwami ono mumanyi mukulu myaka yasomesezza omu ku bantu be bayita ba YouTubers wabula naye njagala owulize ebiga by'omusajja ono byayogera omwami ono mumanyi abeera nnyo ku social media yannyonnyodde ku YouTube ono n'amunnyonnyola Amini bye yakola ne bye yaleka akoze ye kennyini ng'akola diversion n'okubuzaabuza abantu okulozesa ti Museveni alina kyakoze yakutte ne ku mumwa n'atya amazima bagamanyi n'okuba nti baagala ka ssente y'ensonga lwaki basirika wuliriza omwami ono ng'annyonnyola ebigambo bino gwe naawe ali kuno olyoka okaka ssente Amini baamusiiga Toomi Uganda yaleka agizimbye nga ne pulani ze yalina mpitirivu Museveni ku bintu byonna Amini byaleka azimbye ebimu yabitunda n'ebimu bikyaliwo talina kyayongeddeko wulira bagambe nina bakulembeze bonna babanga kati olina gira mu motoka bibiri golooza abantu bonna batambula Amini kyolandi yajjanga ku street n'olwabudde yavuga eggaali manyi waliwo gavumenti ng'eyagala bannansi baayo ate ne waliwo etabaagala kakati eri yali eyagala baki bannansi baayo ng'ate neyali agifuga yennyini eggwanga alyagala nga ye kyova nti tewali wagamba nti enenju yali Amini twagitwala kola yali tasobola kugamba yali asobola okukola bye mumugambako byonna nabino wadawano we tuli ye yazimbawo wano buli musajja temumugeraageranya na muntu yenna y'omu ku bannayuganda abaali baagala ensi yaabwe etuuke weeyagala n'akeera ku makya n'agamba nti abantu bannayuganda babeera batya obukadde 11 nga bali bweru batayaya mu bwavu n'agamba abayindi nti muve mu maali y'abannayuganda kati Amini ava ku kyokuzimba wano yagenda Addis Ababa wagenda Addis Ababa ne batuuza ku gundi OAU bwetuula nga naye ayagala n'agamba omanyi ye nga ye muntu yali yeegomba ate bw'oteegomba tokulaakulana kati mu kwegomba n'agamba nti njagala okutuuza olukuŋŋaana ng'olwo Uganda ewange ng'ayitawo na wawe ng'ayagala naye nti mi nataka watu wa Uganda waone kitu kama hii njagala abantu ba Uganda nabo balabe ekintu nga kino n'asaba olukiiko omanyi gundi wa Ethiopia yali asinga okubeera chairman wa OAU buli kaseera kubanga yalina facilities zonna Selassie Selassie kakati ne bamugamba nti olina okuba ne woteeri olina okuba na kino n'agamba nti ekirala layiniza essimu nga ziwerako bwe yadda wano n'atuuza bagitaga gundi kabineti ye ne defense council ne bituula kusalawo bati wali tewaliwo parliament kati najja n'atuuza olukuŋŋaana nga n'atuuza press conference n'abuuza nti n'ayita amakampuni agazimba kampuni gyesobola okunzimbira bino ebisobola okubeerawo kampuni ezijja ne zibidinga waliwo standard joinery construction ye Kenya waliwo Roko waliwo bagiyitanga naye nakati weri Enago project era yali ezimbye Arua pakwa Kirooto oluguudo olubomose kati loza bali mukuluzaako naye oluyitayo nga myaka ng'ene emabega lwazimbwa emyaka 4 emabega
ate balukomya mukulu nga tebannalumala nga bagamba nti abasajja oluguudo lwebakoze lujja kuba kutwala gundi nyingi abo bo nga bakola kati eyo katuveeyo ne batandika gundi newangula bbiri ani Enago project Enago project yazimba wano nga kampuni yabago Yugoslavia era olunga kampuni enseeri ekyali Yugoslavia nga tebanagisalasalamu ne batandika okuzimba wano bazimbirawo emyezi eki bazimbirawo emyezi ennaku 9 ebizimba bingi byeyazimba nazimba UCC kozi mubs kale yalinga Uganda College of Commerce yali abuuza nti abaana abatagenze Makerere balagawa nazimbe nabuuza abatasobodde genda yazimba mubs Uganda College of Commerce yagizimba nebazimba bino nebigwa nazimba telephone house yeriwa kati Standard Chartered Bank webadde wali ku UTL wano nazimba wakali katono bwe kati akali wawo akazimbe nazimba wekyo nazimba nabiri bigundi engekiri ebugolobye ekyo gundi kye yatwala kampuni ya yesimu ne bugolobye wandege ya Mengo nagenda ngazimba gundi Mengo wali kumpi ne koti wandege ya wano wansi wano awali UTL awo ne kino cha UTL ekyebugolobye kye kiriko kiwalwa wali Airtel wali MTN we awamini yazimbawo ebyo yebizimba byonna nazimba Amber House yeriwa house nawe yeriwa no eriko ekifo ekibumbe kya Sabolo kagwa nazimba Farmers House wano Parliament nazimba UCB Uganda Commercial Bank kino ekizimbe kino kyamuchawazi nazimba ekyo nazimba kwama yakola ebintu ebisesa mu myaka mitono ekyo ekizimbe nga kyamutawazi singa kyali ku mulembe guno kyandimaze emyaka 15 nga tebannakimala in fact yazimba ne Communication House kati kanchikugambe Communications House wana wali ku Rice the King yakizimba naye bana olwokwagala okumujeregerera manya abantu abamu bajja mu mbeera ne bagala bajerege ndo byakola byali bifu byali biki nti ekale byali bifu bagamba ndi bagenda kimenya bakimenyawo nti kyali kyamu tebatereza house yiyo kizimba in fact yali atamaze okutandika li Workers House ne yafenye tuliko yali amazo gitandika ile mitayimba bagibira bagenze babibawuge kutusa uruno bakikoze ki mpozi na wani waliwo ekizimbe ekiri wanene ekiri nga awali secretariat ya NRM ekizimbe ekiwanvu ekiri awo nakyo ya kizimbe trust ya kizimbe ebizimbe ekiri awo nazimba teknike ekyambogo ebizimbe byo nebipya bila banzimba ya kizira iri Kyambogo University kati nazimba nagenda ngazimba amasomero mangi era ojjagala gonna gafaanana bwe gatyo futwali abaana baali basomera wano mu lubiri munda bwe mugendamu amagye n'abagamba tamu ejja mujja kusomera wali kati lubiri esesi weri bagenda okudda nga liwedde liri lubiri esesi weri era ebizimbe olaba enzimba yabi dizaini kati abantu be bakola ebintu byabwe ye yazimba barakisi ye Makindye President Day Makindye Barracks nina kasongola ye yazimbayo yazimba barracks ezisinga obungi yazizimba nze sinalaba empya gye bazimbye okujjako okwongeramu obuyumba obw'ettaka manyi nanka economy webe gendera ku speed ya waggulu obuyumba muzimba bwa ttaka nemuteekamu abantu tulabye ebintu bingi ebimu ogenda n'olaba bino n'ogamba wa banve ku Uganda nnyini kyakyagala kifuge nga bwakyagala ati oyo yawulidde kipya naye nga version ya Amini ayina ndala. Amini yazimba ebintu bingi nnyo ne satellite y'empoma buli kimwe kiri mu Uganda almost Amini yakizimba ng'oggyeko sa Edward Mutesa n'abako ne bazimba ebisinga obungi Amini yabizimba. Kati naye Museveni bw'ajja n'akuwulya kasasiro gwe yateeka ku mugenzi Idi Amin n'agaana n'omuzza n'amuleka Saudi Arabia avundireyo. Kati bwe mbagamba nti mechanism gye yakozesa ku Amini omusiiga ettumbi the same mechanism gy'abadde atadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe kennyini ne mugigamba nti nedda tekijja kusoboka.
eyo mechanism doctrine y'obukyayi n'obukyafu tejja kugenda ku Kyagulanyi singa twali tetwogera doctrine ye yali egenda kukwata Kyagulanyi tegenda muleka wansi eya Bulaka Meiro eya propaganda ekuwa propaganda Bulaka Meiro eyo mechanism ekuwa ng'oyagala okutegera nti ekuba abaddewo nga eggwanga America lirumba amawanga amanene basooka kukubisa wano bagenda okutuukako kukuba nga wawedde dda kebere Soviet Union kabere Hitler kabere Mussolini basookanga kukubisa bigambo Bulaka Meiro propaganda bagenda okutuukako nga wawedde dda kati ne Museveni yasooka n'aleeta mechanism n'agiwa ku Kyagulanyi ne tudefending nteekawo bisenge tugamba olimba nakati tukyateekawo bisenge singa tetwaliwo mama oyo tawoneka yakuba Amini n'ambuliza mu ttaka n'amusiga ekifaananyi nti Amini was nothing in Uganda and Amini did nothing in Uganda. Ne bwogenda mu America n'osanga abasajja bali myaka 5 nkagansa bakubuza who's the president of Uganda bagamba bakubuza Amini akyali kubanga bamanya Amini genda Canada genda mu America genda mu Europe naone musiza bamanya Amini they don't know Museveni tebamumanyi nako buli muntu gwosanga ali myaka 5 okudda wagulu nkaga nga muzungu muwalabu amanya Amini bamanyi nti Amini akyali president wa Uganda tamanyi Museveni tebamanyi Museveni kubanga Amini yakola ebintu ebyewunyisa ensi yonna embassy zonna ezisinga wosanga Uganda House ezisinga obungi yali Amini na Sir Edward Mutesa embassy zonna ezazimbwa mu America Bungereza Canada Europe zonna yali Amini pozi ne Sir Edward Mutesa nakwata ekonomi n'agijja mbagwira n'agiddiza bannayuganda kati ekonomi ya Uganda erimbagwira bannayuganda balemesezza ekonomi ye kye yali yajjawo Amini yagenda okuvawo nga Uganda tebagibanja kubanga yali tasobola kuwola nga Museveni yamusiigadde empitambi wonna both local na international nga amusiiga empitambi ne Museveni yamusiga ekifaananyi kimulaga nti yali talina kyali is nothing but in reality gwayagala okumanya genda obuuze batabali ba Amini gye balibuuza Sara Amini akubuulire Amini olunaku lwe badduwadduka Sara yamugamba mwami lwaki tetwola ku ssente Amini yamugamba mukyalo ezo ssente si zange ssente za ggwanga Uganda musajja yadduka tanadde n'ekikumi kyeyatwala osobola otubulira ettaka lya Amini mu Uganda oba ekizimbe mu Kampala nti kikino kya Idi Amini oba ettaka poloti y'ettaka ku Kampala odi wonna mu Buganda nti kino kya Amini osobola okukireeta jango olwali Bakaume twatere embundu twavuga zimpenko twazimba zigorofa twagula ziwakaza usi netuzimba za akedi kati tuzimbye zimoro twakozesa abantu bahamu simanyi basijui bali basudiri they own 90% of Ugandan properties and land in Uganda abantu batwatere embundu abanyarwanda Amini had nothing he went with nothing kubanga yali true Ugandan banensi yona bagitutte gosobola kumbula eki ndi kino ekizimbe kya Amini oba 40-15 mu Kampala part of Makerere University infrastructure zona isinga zisunga zifana ziri uniform oba ziranga zifanaga zona Amini zimu yazongeramu yalekawo system nono yasanga unajijjawo ng'abaana basomera bwerere banywa obuugi bali emmere ku ssomero bali akawunga bafuna n'ebitoko kimba kifuna system n'agenda ng'ajja yajja ng'ayingira 9 n'abijjawo byonna byonna education system n'agitta
abantu bonna ku bantu 10 Amin bagamba nti yatwatta Amin yattaka abantu 10 abantu 9 Museveni yabatta. It is on record. Baba gati Amin yatta abantu 10 abantu 9 Museveni yabatta ye kennyini n'abantu bessa Amin. Mutabani wa Amin video jeziri ku YouTube, jeziri ku Facebook, jeziri ku TikTok ngabyogera. My father didn't kill anybody. Nanika video ono banchakalira muwano banaka jemo n'obudde buwedde yo simanyi nti nkalina nyinza okuba naka delete nze I was an intellectual. I came to Soldier to defend myself and my people. I was not a soldier, I was an intellectual. I became a soldier to defend myself and my people against state-inspired violence. People were killed in 1964. Our people were... Njagala ulize bulungi nnyo gano mazima yennyini yabyeyogerera. I was not a soldier, I was an intellectual. I became a soldier to defend myself and my people against state-inspired violence. People were killed in 1964. Our people were killed in 1966. Our people were killed in 1969. Amin killed our people from 1971 to 1979. Milton Obote killed our people from 1981 to 1985. And the military council has been killing our people even recently. Okitegedde waliwo ka video akalala kennoonya omwami ono mu bigambo bye yennyini yagamba Amin killed intellectuals. He used to kill intellectuals. Ka video ako simanyi nti oba nkyakalina ye kennyini mu bigambo bye oba keekanolindako. They were under Amin because under Amin first of all already Amin was not killing. Mukama nyambye kaakano wulira bulungi nnyo mulyoke mutegeere wulira. Than they were under Amin because under Amin first of all already Amin was not killing people outside the intellectual class. He used to kill only the elite, elements from the elite who were threatening his position, or sometimes over rivalry, over business, things like that. But he never touched the peasantry. But Obote is killing everybody. Nzomanyi nkwata mu bigambo by'omuntu. Amin didn't kill peasants. He used to kill elites. Jukira ono Kahindo Tafire Museveni Salimu Sare bano bonna abasajja bagamba we used to come and terrorize Kampala we used to terrorize Kampala. We set bombs, we kill people. Era ng'onaga nti we killed people. Kati yeke nyini ya confesses Amin teyattanga abantu yattanga ba elites. So who used to kidnap and killing people? Kankabaddiremu. Ono sinze. Ate no CAI. They're very much worse than they were under Amin. Because under Amin, first of all, already Amin was not killing people outside the intellectual class. He used to kill only the elite, elements from the elite who were threatening his position. Or sometimes over rivalry, over business, things like that. But he never touched the peasantry. But Obote is killing everybody. Byerabira mugambi wabula tebyerabira mugambwa. Omuntu ayogera ebigamba asobola byerabira ne gwa bigambye tabyerabira. Nano video ya leero simenti bantu banagitega ne badde enkambwe mukko. Byerabira mugambi wabula tebyerabira mwani tebyerabira mugambwa. Kati Amin yazza musango ki?
video ewedde tusinkana ku Sunday saa 2 ez'akawungezi mwe bali kubeerako mukama bankubira takumira mpeera bibadde ebigambo byange byalwero tusinkana ku Sunday mukama anabaasiimye nenga njala bakubiriza omulanga tusigale mu struggle twagale ensi yaffe ne bona olya ssente nga byozitiridde bikyaliwo ebyo tuyite byo byenswa buli omu kuuma munno ate yagala munno tewali nanyini struggle ya buli munna Uganda yenna mukama bankomere